Weewaawo ekalenga kiri mu bitundu eby'Ekaramoja abantu gye beerya enkuta ez'emirimu olw'ebbula ly'emmere bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'abantu 107 okubafunira ekyokulya naye baliko okulabula kwe babawadde ogenda kubanga obimanya mu mboozi eno. Ekalenga district eri mu Karamoja abantu gye beerya enkuta z'emimwa olw'ebbula ly'emmere bafunye ku buweerero abasoba mu 107 babawadde emmere ne babalabula obutagitunda ng'evudde mu beekisa okuyamba ku gavumenti nga Elias Kigozi abakulembedde balambulwa nti package ene solo batwalako ebbanga nga oli omwezi waba alina kaalimye kitegeeza kaba kakuze oba oli awo ate omuyambi omulala ayinza okujja naye n'abako kyagattako okusobola okulaba nga obulamu bwabwe nabwo butambula. Wakati Kalenga nga mugiraba abantu kituufu enjala weeri era abantu emmere bajagala naye kati abantu bene Kalenga babeera nnyo affected by wild animals. Elephants zigenda ne zirya ki emmere era ndowooza nga babadde mubiwulira zigana eziri emmere y'abantu bambi ne babeera nga tebalina mmere. Tutandikidde wano naye tetujja koma wano tujja tambula Karamoja yonna. Abantu betwogeddeko nabo basiimye enkate bakubiddwa abaddukirize abajidde mu kiseera ekituufu. Bizze nga gavumenti eri mu kaweefube okutuusa emmere ku bantu abali obubi mu districts ezikola Karamoja nga waliwo abatondoka olw'enjala. Byawanduru Bone, Sorot TV, Omunyo.